kavunazaako na ssaawa 6 ogw'ekiro ekyanga 9 omwezi ogw'Ekkumi 1962 bendera y'eggwanga lya Bungereza eggwanga linnaggwa dda eryali lifuga Uganda ekiseera ekyo yawanulwa ku muti bw'etyo bendera ya Uganda eya langi enzirugavu kyenvu n'emmyufu ng'erina eŋŋaali wakati yawanikibwa wakati mu miziro egy'amaanyi. Kino kyali kitegeeza Uganda nsi eyeetengeredde era tekyali mu mikono gy'abafuzi b'amatwale Abangereza. Enkuyanja y'abantu yali kololo okulaba buli ekyali kigenda mu maaso era mu bano Matiya biri mu maaso Kyewalyanga naye mwe yali. Yalina emyaka 20 ekiseera ekyo ng'asoma siniya ya 3 ku ssomero lya Kako Secondary School e Masaka. Kyanyuma nnyo ekintu ekyo okulaba kinaffe tufunye obwetwaze. Nga bendera ewanikibwa obufaananyi bwe yali akuba kwe kubeera mu nsi ejjudde eddembe obwenkanya n'ebirungi ebirala bye yali asuubira. Myaka egyo twefugira ng'ebintu kale twatambuza bigere okuva ekkololo nituuka buli nga tolina muntu gwosa oba akuvuma oba ki n'amazaalibwa ga Kabaka wano twaba mu lubiri lukeesezaayo naye ng'ensi erimu emirembe ate era tolibeera liikirivu nnyo. Bantu bawambibwa, bantu babbibwa n'emisana tuwulira aba TV mwabirabi mukazi bangiridde emisana tukuni bamufumita ekisobola. Kyewalyanga mutuuze w'Emmengo mu Kampala era amaka ge galiraanye ekifo awattiro owa bodaboda eyakwatibwa ku katambi ku nkomero y'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Agamba ensangi zino ebintu bikyuse nnyo naddala mu by'okwerinda ebyenfuna saako ebyobulamu ebisereba buli lukya. Era bwe mpulira buvumirira abazibu simutegeera ngo bo baatuyamba mitu mulago oyo ddwaliro mulago lyolaba ulinga abeera muli nebyatalya kanga abirya naye kati bw'olitunuulira nolwo likuleetera ennaku nga ffe abaalirabako nga lyakaggulwa liti. Kyewalyanga alowooza nti Uganda okuddamu okufugibwa abafuzi b'amatwale kiyinza obutasoboka newankubadde ye kyayagala wabula nga Uganda ejaguza ameefuga ag'emyaka 57 abakulembeze baddeyo ku ebyo ebyakkaanyizibwako babiteeke mu nkola. Nalowooza nti ebintu binaakyuka tuba bulungi agenda kulaba nga bigootaana bugootaanyi ogira okijulirira naye nga si bukyali badde. Wadde nga biri bityo kyokka Kyewalyanga agamba nti gavumenti ez'enjawulo ezize zibeerako zirina ebirungi bye zikoledde Uganda. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Gambuuze.